NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukulembeze wa abo abali eyo baba kuwa amawulire baba MUP baba ani abakuwa amawulire aga amawulire ge bakuwa makyamu fete tuyina kirowoozo kyonna wadde olunaku n'olumu kyakukwata mundu kubanga Museveni institution izo nazona yazitta memulaba Kulayige nga mbwayogera mu mwogezi w'amagye naye yennyini byayogera mu magye takyabitege kubanga ebigenda maaso mu magye birala nnyo biri wakati wa Museveni ne mutabani we China bali kukwekalakasa abantu China bali kungu bakoye president waabwe bakoye n'akyemalira kubanga China bafugibwa banaakyemalira ate ekyaliwe China n'akyemalira ali China Xi Jinping munywanyi nnyo gwa Museveni kubanga Museveni akolegana banaakyemalira bokka mbulira goyita naye yes kulira empisa kaya akateka tugoloza sawa eno omyuka wa Museveni ya Rosa Jessica Lupo Vice President wa Museveni ye Muhoozi Kainerugaba ngawo olaba ikotoliyo gini nti Chedro Obianga Mangwa yamyuka kitawe kuba president Chedro Obianga Ngwemamba so kubanga temusobola kubanga mwabali mu parliament muli bana Uganda nga bannamwe bawambibwa batulugunyizibwa battibwa bavundira makomera nga muli mu kiyumba ekyo mutudde Unalebo zake na avayo anene mujale mutandiko mukubako munange sebo ebintu ebyo tobyogerako sebo Mr. Speaker am apology from what baba bona abaka parliament abamu abo opposition abasinga obungi ng'ojeko nawo bakazi bagendera ddala bano bakagabo bani mulimu abaliyo naye nga nabo ekigere kimu kirimu endalemu ekigere kirimu opposition bebo bewalabye kubanga zake kye yakoze bonna babadde balina okuvayo balinyemeza kubanga ekyo ekiyumba ky'abana Uganda be bakizimba mu 2014 mu Burkina Faso bwe baali baagala okukwata ku ssemateeka nga Kampala yagala kujjawo ebisanja abannansi balumba ekiyumba ky'e Burkina Faso kino kiparlamenti ne bakuba abaka ba parliament ebigo bonna ne babavungulye tumanyiye Minister Smail w'ebyobulamu ebisookerwako bonna babbi bafere nalabye oyo mukyala mwanga ng'agamba nti wano mu Uganda tewali kuwamba bantu tegamba bano abantu emitwe gyabwe gikola oba kiki ndoza zina nagandi yeta nalaba ko wano mu Uganda muntu yenna gwe bawambye nagamba era zezake byadayogerako tamanyi oba biri mu nsi ki yennyini yabyeyogerera Museveni nti abantu beyatta basukka mu mitwalo 50 bekwe mu mitima so temutwala ggwanga lyaffe mu mbeera yakuyiwa musaayi so zino ensonga nkulu nnyo obala nti bwe tuba tuzoogerako tuziwa obudde bungi kubanga nkulu ensonga z'okuwamba abantu nkulu ensonga z'okutyobola eddembe ly'obuntu nkulu nnyo abantu ne mubookya paasi abantu ne mubasibako bulooka ku bitundu byabwe ebyekyama bintu byennyamiza nnyo naye bino ebintu by'okukwata abantu nga ne mubawamba nga mubataddeko ebisango bino bintu bikyamu Museveni ne rigimu yo tulina obbabuulira Museveni ne Muhoozi mulekeraawo okuwamba bannayuganda si kyekigenda okukyusa eggwanga lino. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN Alright, a very good morning, good afternoon, okusinza ensimu olunaku lwaleero tubaza omukama Bulamu atuwadde kuba nti nno tukyali balamu ate tubaza omukama Hassan oba Honorable Wekawempe Thoughts abadde ataliiwo yakomyewo era tukwebaza mukulu by'otambudde yonna n'okuba ng'okyali munamu mutabamiruka ow'ensi gy'obadde mu Bulaaya ate kisa kya Katonda nti okyali mulamu abasinga olutambula bakoma bafu nigwatambudde wakomya tebaza Katonda okuba nti kyali balamu Honorable omanyi otabadde Uganda yo yabyewuunyo nalabyeko omukulembeze w'eggwanga omulundi Robert Ssentamu Kyagulanyi nga alonkinga oba ng'agaba buvesi oba twaliise reflector jackets Kampala neewuuma ye Museveni ne banne babitandika dda
Lori nagamba nga bakwatanya abana ba boda boda kale kamba tukamboya yoki zi jackets ekyo kimu ekyokubiri baleti gyoyambaddeyo ku mutwe newunya Museveni emuyise etya bulala bajambadde alabanga bamuki alaba metal officer nga mukito so nti batwadde ennaku ntono nnyo naye Museveni nebuuza ne bantu bo si kuvuma si kuvoola olya mmere ki asobola okutegeera obulungi ensonga eziri mu ggwanga balooza ensonga zonga tunazifugira ku byambalo oba kotadde mu taya red emukanga kati kukabuli kitu kya nobu kyonna kifuuse entiisa kati eno baleti ajagaza ki kineebuuza bwe ebyarawundi bye babirina ebigazi bye babirina ebya black bye babirina ebyadda akkiriza gaana nobwoli emmere n'ogidingana bwotankodo omuganda yagamba nti ali amawolo yagaddamu omukutu gayi gwe bakukutadde agadingana kituufu abatulaba yonna gye musinzire okutulaba ate era n'okutuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutulaba mwebale kubeerawo mbadde siriiwo natambula nze mu ggwanga lya Amerika eyo ng'ate tulaba enteekateeka ez'okuggyako Museveni we zituuse n'okwongera okulaba engeri gye tugenda okukoleganamu n'amawanga ago nebaza mikwano gyange abali e Washington DC gye natuukira abali e California abali e Texas abali e New York mwenna mwebale kunyaniriza bulungi era nebaza omukulembeze w'ekibiina kyange era omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakola buli ekisoboka okulaba nti ngenda mu ggwanga erya Amerika kubanga gavumenti ya Museveni yali etaddewo embeera okulaba nti sigenda siva mu ggwanga naye nasobola okugenda nensobola okugenda nenkola emirimu gyange nenkola emirimu gy'ekibiina nenkomawo bulungi era nebaza bannayuganda bali mu Amerika n'abali mu nsi yonna zesaatuuka abawanjaga bagaa nti baagala nzije nabo mbatuukeko era nja kutuukayo mbasuubiza nti nja kuba nzija obudde bonna naye ebigenda maaso bingi muganda wange mu ggwanga mbaddeyo nga mbiwulira nga mbiraba era nakomyewo nga bikyaliwo ekiwamba abantu kikyagenda maaso mu ggwanga ate kati kirinnya enkandaggo baganda we bagamba kisusse we kirina wetubadde tusuubirira nti babadde batwalayo omuntu omu babiri naye kati buli lunaku wabawo abantu abawambibwa 5 3 6 n'abalala ne battibwa n'okuttibwa bagamba ekyabwazo kyekyempaka kigambo sikyabwaze kati babatwala mu ngeri era yabuwaze yes babatwala mu ngeri yabuteeyagalira kiriza obagaana bakuyingira baba balina okutwala kasitola ba drone ng'omanya tibagenda kukima bakutwala naye nga Museveni yakkiriza drones naye nga nalaba nwadde mu Amerika nalaba omwogezi w'amagye Fake Saije ng'agamba nti ezo drone ffe si zaffe zirimu abantu abazirimu bambala ngoye za bulijjo naye nga balina emmundu kitegeeza bayeekera ani nanyini Uganda mu by'emmundu Museveni yakulira ebyemmundu kati zoiza okugamba edimasa ate Lwakyi ayogerera Museveni nata bwetugambira nti alina ekisome kyoyogera oli nti buli lwagira Museveni naddala nakizinakuwa omulimu asooka kutemako omutwe nakugyamu obwongo bwo nateekamu obubwe nolowoozanga ye nobeera awo ng'oli kidomola kyenyini ekiwedde ebiro kyalo kyasobola kubaako kyoyinza kwetegerera ebigambo bibyo byange nganze ndivuddemu byange so n'olwekyo ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga Lwakyi ye mwogezi w'amagye yakyegaana n'agamba fezo drone si zaffe era tetuzimanyi naye waayise obudde butono nnyo ne bawamba Sheikh Mwanje bwe bamaze okumuwamba bwe babatadde ku nninga ne Lwakyi yennyini n'agamba tife tumulina naye nga bamuwambira mu drone zagamba nti siki sizaabwe nekire webuuza entegeera yaabwe evaawa nekomawa kubanga omuntu ogambe nti drone sizamu ate omuntu awambiddwa mu drone ate nojja n'ogamba nti ate ffe tumulina
drone bwe yamuwamba ne mutwale ewammwe mwabagamba nti drone mwali bonyina kukwata bukwasa abo abajjanga bamulina mu drone yes mwali bonyina kukwata bukwasa naye baba balema okukwata kati Lwakyi ekitegeeza naye byayogera takyabitegeera bulungi naye yafuka kyoluulu takyabitegeera naye akozesebwa bukozesebwa tamanyi na byayogera kyokka mwogezi wa UPDF patosobola kwogera nti drone sizamu ate ne bawamba abantu mu drone ate nomala nogaa nti ffe tubalina kitegeeza byoyogera nawe kenyini oba tokyabitegeera kubanga Museveni institution zonna yazitta mulaba Lwakyi nga bwayogera mu mwogezi w'amagye naye nyini byayogera mu magye takyabitegeera kubanga ebigenda maaso mu magye birala nnyo biri wakati wa Museveni ne mutabani we okitegeera so eggwanga bannayuganda mugenda mu maaso n'okubawamba buzibu ki Lwakyi muwamba bannayuganda Lwakyi muwamba abaana buli lunaku misana na ggulo muwamba abaana njagala okusinziira wano okwebaza mukama wange Honorable Zaake kiwakoze mu parliament kyabadde kintu kyamaanyi nnyo nze sijja kwekiriranya nja kwebaza ababaka ba parliament abalina kye bakola mu babaka 529 Honorable Zaake yekka ye yavuddeyo n'agamba nti bannange ekimala Lwakyi muwamba abaana Lwakyi mubatulugunya Lwakyi mubatta kyatusuka kentegeera neno tunulira ono simanya tayebwa mu biwigi byatamanyi na kibitegeeza mu speaker wa parliament natandika okugamba tigwe Zaake tobaako na kyoyogera sirika tosobola kusirisa mubaka wa parliament nga Honorable Zaake nga oli mu kutulugunya bannayuganda bawambibwa rugimuyo gwe speaker gwe yeyita speaker wa parliament sikuyita na speaker kubanga speaker wa parliament owo omuntu omukisa naddala ku kintu ekikwata ku bannayuganda abantu abawambibwa si ba Mityana municipality yokka Honorable Zaake gyakiikirira yes bantu baggwanga era ensonga zebadde aleseza abadde za ggwanga kuba abantu bawambibwa okuva mu bitundu ebyenjawulo kituufu nnyo abali mu kuwamba abantu bano be bano bamajambere ne bannaabwe omukyala wamulabye ekamwokya ng'alajja n'agamba amajambere yawamba omwana we kubanga abaaliwo ku bbaala we bawambira omwana oyo we yali akola n'ejja Mushidi Kavuma bonna baali bakolaawo abaaliwo omukyala bamugamba nti majambere ye yakwatidde ddala omwana n'amukasuka mu drone so ebintu bino bikyamu tujja kuvumirira okuwamba abantu okutwala abantu mu safe houses ne mubatulugunya ne mubajjamu enjala abantu ne mubatemako engalo walabye omwana bamutemako engalo 2 omwana baleeta paasi ey'amasannyalaze ne bagituuza ku mubiri gw'omuntu bino tetusobola kubireka ne tutunula butunuzi bwesebo mukulu tayebwa ne banno bwe weyita speaker ne munno olima amakizigo tetusobola kuleka bintu bino kugenda mu maaso ne tusigala nga tutunula butunuzi tujja kubyogerako ebbanga lyonna bino byonna bye muleetawo ezo diversion ze mugenda muleetawo kati mwagala baleti si bwe busoose okuzaagala muzze mukwata abantu bangi abaana bangi nnyo bajjudde bavundira makomera mwabakwata na baleti mwabakwata ne bwambalo by'amagye temusobola kwawula kyambalo ky'amagye na baleti eno kubanga ekyambalo kyonna ekyamagye kibaako akabonero akalaga nti kya UPDF oba kya poliisi kasita kibeera nga kya bitongole byakwerinda kibaako akabonero kuno kuliko akabonero konna kuno akalaga nti no eno baleti ya UPDF oba ya military oba ya poliisi tekaliiwo tuza tubagamba nti bwe muba mulina obujulizi nti bino ebyambalo by'amagye abaana abo be mwakwata nga mubavunana okwambala ebyambalo by'amagye mubatwale mu kkooti n'obujulizi mubuleete kati myaka 3 abaana bali makomera bavundirayo tebaleetange wadde ettondo ly'obujulizi kubanga kyeboogerako nabo bakimanyi nti propaganda tebalina bujulizi bwonna kitegeera muganda so eggwanga muleme temulowooza nti lino eggwanga lyammwe mulekerawo okuwamba abantu mulekerawo okutulugunya abantu mulekerawo okutta abantu kino kiki ekigenda okubawonya okuva mu buyinza kigenda nakwongera kubanyika bunyisi kubanga bannakyemalira abakoze ebintu bwebiti bawunzise bubi bamaliriza bubi nnyo
nze njagala abo Museveni ne banne bampeeyo n'akyemalira omu awambye abantu n'abatulugunya n'abatta n'amaliriza bulungi bamu kubanga ebyafaayo tubimanyi bannakyemalira bonna bonna tuze tubalaba engeri gye batandisemu n'engeri gye bagenzeemu tebamaliriza bulungi kubanga buli woolinyirira eddembe ly'obuntu nalaba mukulu kiryowa kiwanuka ng'ali eri mu kakiiko ka UN ak'eddembe ly'obuntu ng'ali mu kulimba bammemba batula akakiiko nga bafera mu Uganda temuli safe house naye yali mutuufu kubanga mu Uganda temuli safe house mulimu tocha chambers mulimu ebiyumba mwe batulugunyiza abantu temuli safe house mulimu biyumba byo bitocha chambers mwe batulugunyiza bannayuganda mwe battira bannayuganda abana abatono ababa bavuddeyo bavaayo basesema musaayi abalala babula n'okutusolayo tetubalabanga kuva 2019 bawamba abantu okuva ku Kibalama n'okutuuka olwaleero bawamba abantu baffe tebalabikako n'abali makobera bapatikako ebisango obujulizi bwababula tebaleetayo wadde obujulizi ne bano be bagamba nti balinako obujulizi wona ne Bosegirinya ne wona ne Bwala Sewanya bagamba nti bajja kuleeta abajulizi nga beebisa ebikutiya n'ebiveeraveera nga tebalabika. Lwakyi mubabika? Lwakyi mubabika nga bajulizi baddala bakakasa. Bemugamba abatta bennyini bo bali open. Kati muleeta n'omujulizi gwe yatta naye nga amulumiriza nti gwe gundi watta nange ne wona ne Bosegirinya amulaba agambe nti oyo nali naye oba saali naye oba nze natemakwa wazita safa nesigalawo nakulaba wajja nonzita nontemako okugulu oba nontemako omukono safa nesigalawo nebino ebintu by'okukwata abantu nga ne mubawamba nga mubataddeko ebisango bino bintu bikyamu. Museveni ne regimu yo tulina obbabuulira Museveni ne Muhoozi mulekerawo okuwamba bannayuganda si kyekigenda okukyusa eggwanga lino kubanga tewaliwe kyali kikyusiza nsi yonna. Babashiru batemula abantu Hosni Mubaraka batemula abantu Gaddafi batemula abantu Ben Ali Tunisia batemula abantu Yemen Abdallah Saleh batemula abantu bamaliriza bonna bagenze bubi ne bafiira abamu bafiira na mubuwaŋŋanguzi tebafiira bamuziza okitege. So eggwanga tosobola kulitambuza ng'oli mu kuwamba abantu nakubatta. Onero kampozeko chenga chali kwetu. Uganda ensonga eziri mu Uganda okulakulanya nnyingi nnyo. Ekibuzo kiriwe kiti lwaki Museveni ne banne beesibye nnyo ku kugundi ku ballet yokka ballet ni elemesa Uganda okulakulana gamba lwaki beesibye ku kuwamba abantu n'okubatta. Muli na mawulire naye wadde muli banna mawulire nammwe mulina okutegeera mukimanye nti ekijja ewange newoggo wa mawulire andaba kijja kubanga ono munamawulire munnammwe yakava mu buwambe abasajja nze bale bandobulamu wakava mu buwambe bakuwamba olina baleti tewalina baleti. So sigamba nti oba gwe bawamba abalina baleti yekka oba alina ki bano bawamba buwambi kasita bategeera nti gwe okkiririza mu nkyukakyuka. Yes ebizibu ebiruma bannayuganda bingi mwajja ne mufojingawo Ebola olunaku lw'eggulo minisita Achenge yagambye nti mu Uganda Ebola aweddemu naye nga mubendede kasana bali ku lockdown. Mwami Museveni bwe yazze ekifo ky'ogamba nti bannange minisita wange angambye nti Ebola aweddewo n'olwekyo mubende tukoze eki ne kasana tubajje ku mugalo yazze kudda ku bya covid jate kakati covid mudemu mwambale masiki simama mudemu mukolebwe muti ate nazaawo ebiragiro bya covid kubanga Ebola. So kiraga nti mwe muyina mission zamendala endaka yagambye nagamuka kati China obulwadde buzeemu okutta abantu. China bali kukwekalakasa abantu China bali kungubu bakoye president waabwe bakoye nakyemalira kubanga China bafugibwa banakyemalira ate ekyaliwe China nakyemalira ali China Xi Jinping munywanyi nnyo gwa Museveni kubanga Museveni akolekana banakyemalira bokka mbulira goyita naye yes kulira empisa ze naye nga bali mukolera
So akati China waliwo lockdown ze bagenze bateka ku bibuga ebyenjawo naye ebibuga ebataddeko lockdown abantu bali mu kwekalakaasa gali bamuwudde n'avuga nga bwayagala. So Museveni kati Ebola bamuganja awedde onaganja ateka ne bamugamba ati kati leete ekya COVID kubanga bano babbi balina mission zaabwe oba Ebola yaweddewo lwaki bwaba Ebola nga taliwo lwaki ekasanda ne mube ne bakyali mu lockdown ne lwaki Ebola bagise nti Ebola 19 yatandika ddi Ebola tubadde naye ebbanga lyo Ebola abaddewo nti Ebola 19 naye bino bisimanya kuleeta Ebola kuleeta gundi kuleeta bisimanya binagiro bya COVID ezo diversion kutujja ku mulamwa gwa kulaba nti tubanja abantu baffe Museveni tuwa abantu baffe Museveni wawamba abantu baffe batuwe kubanga Museveni wakwata olupapula bwe rutinga luwanvu n'osoma abantu bonna bonna nga gwe wabawambanga gwo balina ngogamba mbalina abantu baffe n'ogamba balina Museveni abantu baffe lwaki tobatuwa kubanga wayogera no Museveni yayogera n'abasoma listi abantu nga 15 n'aga nti bano bonna abantu nze mbalina abatonotono be baleetako abaana nga 30 ne babateeka mu kooti y'amagye gye batalina na kuwoleza ne babateeka eyo yabakasuka ekitalya kati bamazeeyo emyaka 3 abalala basigala ku lupapula olwo bali luddawa kale nabo mubateeke mukomera tumanye nti bali kitalya oba kigo oba luzira balabikibweko bali luddawa Bajondi Bosco kibalama bali luddawa bajamushindika vuma kati bali luddawa Bakanata Muhammad bali luddawa banji nnyo abaana baabula banji nnyo be wawamba nga balina amakaga balina famire zaabwe kati zifamire zaabwe tezina kyakulya tezina kintu kyonna Museveni lwaki tota bannayuganda olwekifo kyokumu n'omuwamba n'omubuuza mu pulaninga ki Kyagulanya pulaninga ky'omwana gw'obuuza Kyagulanyi kya pulaninga talina wadde ka distance kasemberera ku Kyagulanyi tamutukanga nako amulabira ku TV muwagiza abeereeyo Kakumiro abeereeyo Masaka abeereeyo Jinja abeera Mbale kubanga ekkiza mu nkyuka ogose ogutali musa nekambo balina amagezi amazaale bano tebalinamu magezi wadde n'akamu sibalina mazaale tebalina masomero byonna tebalina kintu kyonna tebasoma beeyisanga abataasoma nenga basomera kale Museveni yasomera wali olabyeko university yonetikira Museveni diguli kyamaze okusoma kitendekako kintu oba mukazi we bamugamba leeta empapula z'omukulu tazirina kubanga teyasoma Museveni yasomera wa simanyi ate nkolezi nemanyi yasoma tolumiriza nti yasoma kubanga gyasomera tokola ki manyi yasoma nesimanyi tomanyi yasomera Chorikali ngami. Nolwekyo muleme kola bino ebintu nga mulinga abatasoma n'amini yakola ebintu bingi nnyo. Yali ebintu. Wati yakoma from yasoma from P4 yasoma. Naye nitumanya nti yakoma wa? Naye yakola bingi ebirungi ebisinga ebya Museveni. Ala kutekeremu. So kati abantu bagenda bawambibwa abantu battibwa kati nalabye ekiro mwami Museveni nga nalabye mwami Museveni ng'agamba abantu be bawambye bebase waliwo wanupu gwe base ewakiso bwabaddeko executive ya nupu ewakiso is nupu erebo team in Uganda omuntu gwayogera nako ne munupu tetumumanyi na kumumanya tetumumanyi munupu ne executive ya nupu ewakiso twagitunuddeko ne tugitunulako ne tukebera buli wamu erinnya eryamanya ogeyayogedde tegaliimu nanti kale kantu bakacha so bino byabufuzi mwami Museveni yabiteekawo bino ebyokugamba nti balumbye poliisi biki ebyo byabufuzi mwami Museveni azanya byabufuzi ayina kantu kayogera nabi ali mukuzanya byabufuzi kubanga kugambi ebijambiya byagenda okujja wano okutandika okutema abantu nga ne Segirinya tanafuuka kansala ne batema abantu phase 1 phase 2 phase 3 ne batema abantu mpaka Segirinya bamutuukako ne bamuwamba ne bagamba yene Sewanyana bali mabega wa bijambiya Minister wa Museveni Kayindo Tafire n'avaayo n'agamba ne Masaka nti balyose ne babatema mwawagira nnyo nno yasinzira ku lutimbe lwa TV bino si bigambo byange nti abe Masaka kyabagwanidde kababateme lwaki mwawagira nnyo NUP lwaki mwalonde NUP kababateme nga kitegeeza nti NRM yetema nga kitegeeza nti NRM yetema kubanga gye batawagi
Yes, ibina byali bibiri ebyaliwo. It's general knowledge, common sense. Kiraga nti NRM yetema. Ate bano abaka be mwawamba banu. So mwali muyina okunonya abaka bamabe NRM basibeke ebijambiya. Kubanga mwe mwatema abantu Kayindo Tafire yakyogera misana tuku. Nati abe Masaka kyabagwanira kusobola okudya abalonzi bono batema. Kyosobola. So zino propaganda za byabufuzi kugwagala kutujja kumulamwa tuli ku kino kwagala kutujja kumulamwa kuteeka ku kino. So twagala abantu abawambibwa obuwambibwa ne babatwala abductions zikome. Which I know. Kubanga mu mateeka omuntu tebamukwata bwe batyo. Omuntu mu mateeka ojjango oba oli musirikale wa poliisi n'omweyanjulira nga walabe bakuteeka buleta. Walabe entwala gye bamutwalamu era bamutute ku poliisi ya Kiralonda. Bonna beta tusooka tufugeko bakandidate ba president. Kubanga kyeta nti fenna bw'okwatibwa twalibwa mukule no kino tekiriko candidate oba site yali candidate. Naye ekikakata ku Museveni kyekikakata ne ku Munnayuganda omulala. Nenge sema tugenda kucha. Fenna tulina kutambulira mateeka. Tujja kukyanga lumu nga tebaliibwa abantu bano. Museveni ne banne. Ate olowooza bakyalinayo ebbanga ki? Kirizo bagaana egi terimba. Ebbanga sidde ne. It's a matter of time Museveni aveeko ne banne. Naye tujja kubasigala nabo nga tubasomako nga bosomako Idi Amin, Obote, ba Yusuf Lule n'abalala. Bazenja Nsuro Pasa. Naye bwajja okusigala. Mubya ate kibinnyo okusigala mu byafaayo ebibi. Kandi gy'oyita bagenda kukwanda lulusu. Gambye. Equatorial Guinea. Balonze. President waabwe yakabafuga emyaka kati gigenda kuwera 48. Naye nga lwaki abafuga bwatyo awamba naye kuwamba abantu kubatta batirimbula n'akanga abantu obutagenda maaso era n'abamwesimbako yabateekawo yawangudde 9 mutabani we omumyuka wa president no mu Uganda twakitegeera kano Katumba niyo kale akateka tugolooza saawa eno omumyuka wa Museveni yana Rosa Jessica Lupo niyo tulina vice president wa Museveni ye Muhoozi Kainerugaba nga olaba Equatorial Guinea nti Tedro Obianga Mangwa yamyuka kitaawe kuba president Tedro Obianga Nguema Soko ye president kati Mangwa yamyuka kuba president naye Museveni yagala kisembezaako busembeza bbali kwagala kubika katambala ku maaso naye Muhoozi ye mumyuka wa president okutuufu kubanga bino byonna yabiragira muwamba abantu mukoleki niye bantu mwense nomugenda kugittawa nga mbonyabonyeza buli kintu Katonda. So ono ina propaganda gwe bateekateekawo tujja kumulamwa kukola ki omulamu omukulu gwe tuliko bw'abantu baffe Museveni bawamba abantu bali mu maziga wabalabye abakyala abaka bamaziga abaana baabwe babawamba basiba ku kirebe kya Nuupu we bajja buli nnaku kubanga bakimanyi abaana baabwe babawamba kubanga Kyagulanyi. Gwe weteeke mu ngatto za president wa Uganda omulondo we10 Robert Kyagulanyi Ssentamu weteeke mu ngatto ze ng'abantu basiibawo ku ofiisi yo bakugamba tuwa abantu baffe naye nga nawe ababawamba tubamanyi naye mukulembeza ali kunnaku bambi ng'ababatwala tubamanyi gwe weteeke mu ngatto za Kyagulanyi nga president wa Uganda omulondo nti regimu yawamba obuyinza bw'abantu nesalawo okutandika kuwamba buwambi bantu naye nga basiibako ofiisi za NUP bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda ow'ekkumi tuwa abantu baffe twagala abantu baffe naye omubaka wa palamenti nga onanebo zaake n'agenda mu palamenti n'ayogera n'aga nti banange abantu bawambibwa abantu bali luddawa n'agamba lwaki muleeta mu palamenti ebisongasonga ebitalina makulu ng'abantu bali mu kuwambibwa bali mu kubuzibwawo bali mu kuttibwa ne mumutiisatiisa bamuggyako ku perolo ani agenda okumuggyako tayewa ye yalonda zaake palamenti erimu bantu erimu bintu tayewa ye yalonda zaake ku bubaka ba palamenti abantu b'emitiana be basasula sente be basasula omusolo ogusasula onanebo zaake so si tayewa tujateeka wakabawala emitiana tusasulire tunamusasulira omusa bamuggyeko onanebo zaake
tebayina kukukanga kubanga zino ensonga z'oliko za ggwanga z'abantu. Honorable Zaake y'omu ku ba victim abatulugunyiziddwa nnyo regimu ya Museveni. N'olwekyo zino ensonga zimukwatako nnyo kubanga y'omu ku abadde mu kutulugunyizibwa buli kiseera. Naye talabye abamu ku babaka ba paalamenti ng'ate bakulu eno mu opposition nga bamugamba ebyo bireke, abamu ne badda wali ku buzindaalo ne beetonda mbu n'okwetonda mubeetonda munaye honorable speaker tusonyiwe temwegayirira oyo simanya speaker tayebwa mumwegayirirako eyo paalamenti yiye iyo paalamenti ya ggwanga n'oyo speaker omusolo gwaffe gwe gumusasula talina nteze zatunda bwe mukulu tayebwa ondaba njagala ontegeera Museveni talina gy'atunda nteze eri lwaki tulakuwa musaala izo sente zaffe sente z'abana abantu abawambibwa abatulugunyizibwa abattibwa paalamenti saawe yandibadde terina kintu kirala kyonna kyeriko okuleka okwogera ku bantu bano abattibwa n'okuwambibwa yandibadde terina issue ndala yonna. Tetulina paalamenti ekyo kyokkiriza tetugirina hati eriyo okuba Museveni ebidomola bye yateekamu bye bisinga obungi nanti yagamba ate ne bana abantu be balonda ne tubalonda ne tulowooza nti bali kusaidia yaffe bali kumanyiga abantu nabo bannayuganda abantu babalyamu olwo buli lwolaba kubanga bw'otunuulira ku babaka ba paalamenti ab'opposition bali 109 Zaake akola percentage ki? akola 0.1 tukiraba kakati percentage lyeri endala erirudda gwobalabako mu paalamenti obalabako nga bali ku nsonga balwezinga ensonga ng'ezo mukube emmeeza mwena mwekuŋŋaanye ku kimeeza ekyo mubisindike ebimeeza bigweri n'emigo gya sipiika byonna mukasuka eri gasiya paalamenti erina okubeera nga edda ku nsonga z'abannayuganda. Ebyo ekyekiyumba tekibisobola kubeera navalyu nga bannayuganda bawambibwa abali mu paalamenti bwendooza yange 60% si bannayuganda singa wadde bannayuganda ati we balowoozesa abantu kubanga bye bakola birowoozesa abantu kisiki si bannayuganda wendowooza kubanga temusobola kubanga mwabali mu paalamenti muli bannayuganda nga bannammwe bawambibwa batulugunyizibwa battibwa bavundira mu makomera nga muli mu kiyumba ekyo mutudde. Honorable Zaake n'avaayo ate ne mujja ne mutandika omukubako munnange sebo ebintu ebyo tobyogerako sebo Mr. Speaker am apology from what namulabye ono simanya akola nga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu kiseera ekyo kubanga Honorable Mpuuga taliiwo namulabye alina n'okuvaayo yetondera eggwanga nze olw'okuba nti oli mu kibiina kya NUP oli wa NUP naye ng'okoze ensobi tujja kwogera kate tujja kubuulira ensobi zo tetugenda kusirika tubanga ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'e10 yatugamba nti naye bwe tulaba ava ku mulamwa tetusirika tumubuulire mujjukize tumugambe nti pulezidenti wano oli mu kuva ku mulamwa fene tujja kubanga bali abawi b'amagezi Museveni bategeerera mbu bamuwa amagezi ate nga yabategeerera. So Honorable Zaake oli muzira wa ggwanga n'ojja kusigala oli era buli wonaddayo mu paalamenti kola ekyo kyokka buli wonaddayo walampa emmeeza ya paalamenti ogali twagala bantu baffe tewali kirala kuba kati Zaake yekayeka mu paalamenti ababaka 529 528 Zaake yeka yali mu paalamenti tetuyitamu babaka bala walabyeko otwalwa Owiny-Dollo ne Ndabbaje kubanga yali ku nso institution zaafa Owiny-Dollo kubanga n'Owiny-Dollo yennyini eyanenyeza n'agamba Musima Nabbanja yakoze ekikyamu kituufu Nabbanja yakoze ekikyamu naye ye Owiny-Dollo kiki yali akoze ekituufu wano teyabba fayiro y'omulamuzi Esther Kisaaki n'agibbanga ng'erimu esala eraga nti Kyagulanyi yawangula obwa pulezidenti n'agikweka n'agibba n'agibuzaawo Kisaaki ne bamuggyako n'emirimu yagoberera amateeka Owiny-Dollo teyagoberera amateeka enkola ya Museveni ne bannabbanja ne ba Owiny-Dollo yonna yakivandulo kati Nabbanja era naye akoleramu enkola ey'ekivandulo kyombola bakooti esiba omuntu Nabbanja namugandi ate mujja musiba n'amugjayo ekitegeeza kubanga naawe bobe mateeka yes kubanga nakyemalira yenna tosobola ebyo zibeera enkola ze tasobola kutambulira mu tteeka amateeka bagateekawo nga kiguumaaza oba Nabbanja agende mujjeyo ngende mu isembeke waabwe kwajje banzaala nange oluddewo
tandike campaign wandi bade watandise na nabanja negeze ebintu byokola ebyo mu parliament mwana chaligwe ga gendo jeyo nabanja nzija so katiana zine nsonga atandika kutambula ne toy naye kati njoge rajja kutandika omukanzi tetwagala okugamba gavumenti yakisibira mu ggweno gavumenti yakivandulo tewali nabbanja kyakola kigoberera amateeka n'obuyinyiddolo talina kyakola kigoberera amateeka kubanga gwe yali agoberera amateeka lwaki wawamba fayiro y'omulamuzi bwabanga omulamuzi yali erisiza bubi tewali judicial service commission kekakiga kavunanyizibwa ku balamuzi obuyinyiddolo yali alina kulope ye lwaki yakwata fayiro n'agibuzaawo n'agibba naye omulamuzi oli mu mateeka g'ensi yonna tekigaana mulamuzi yenna kwawukana ku banne ekyo kizikiraba mu nsi yonna si wanooka nti muli abalamuzi ensonga lwaki abalamuzi abo tebabateekawo nga bali mu muwendo gwenkanankana eiza balina kuba 3 5 7 oba 9 okitegere nga bakimanyi nti waliwo abajja okwawukanako era bonna basoma ensala zaabwe kati ensala bamala okuzisoma nga bwe kiri mu mateeka tugoberera common law mu Uganda nti omuwendo omungi gye gulaze gye tulina okugenda naye wabugenda omuwendo gw'abasirusiru nga gwegwo abagezi nga gwegwo